Kadama TV leero nina amawulire ag'essanyu ag'okubeera nga baganda baffe Kadaama Bassekadaama abaava e Oman baatuuse e Uganda era nabasuubiza nti bwe banaatuuka nja kubeera nga nfuna amaloboozi gaabwe batunyumize ekintu kyatambudde kitya, baatambula batya, bali ludda wa, bwe baatuuse e Uganda babayisizza batya. Ngenda kuwa Kadaama ono agenda kunyumiza embeera gye baayitamu ne okuviira ddala ku nnyonyi okutuuka ku gye baagenda gye basula endya balya batya naye nga assizza essira ku kubeera nga tweyise bulungi ddala nga tuli ku nnyonyi abaana bawoggana kale ekyo nnyinza okiteeka nti omuntu ayinza okubeera nga musanyufu nkubamu Kadaama w'Oman nze abaana abankontaktinga ennaku gye babeeramu bw'atuuka e Uganda ayinza kubeera nga alaba tugamba oba excitement eyo essanyu ennyo bambi nze ngamba lye libaleetera okubeera nga mu nnyonyi balabanga ennyonyi egudde naye nga baluddewo n'okugulawo enzigi essanyu libeera liyitirivu nnyo wabula pointi gy'atadde awo gy'anootinze era mujja mwewulira mu bigambo bye agambye nti Oman waliwo omuntu akola nga administrator mu group ezo ng'omuntu ono mukambwe obukambwe bwe butiisa n'abaana abamu okukomawo e Uganda yeefuula nti mukambwe nnyo yeefuula nti ayogera nnyo ku karantini naye ate bw'otuuka e Uganda obukambwe bwe balaga mu groups yaŋŋambye waliwo group eri mu Oman sigimanyi kuba nsibeerabeera mu ezo group naye yaŋŋambye nti group ye Oman ereeta abaana administrator aliko nga admin engeri gy'akambuwaliramu abaana karantini ate bwe batuuka e Uganda kibeera kya kyewuunyo ngenda mukuwa ye kennyini yeeyogerere biri bitya mu gundi mu groups ezo ze bakola lwaki oyo omuntu abateekako nnyo ekintu kya karantini era akyogedde awo ojja muwulira mu bigambo byagamba nti babakolamu ssente era akuwa n'amagezi yagamba yava eno nga registarinze agenda mu hotel naye bwe yatuuse e Uganda n'alabira ddala nga tewali nsonga lwaki yaligenze mu hotel ne bagenda e Namboole so agamba nti e Uganda bw'otuukayo so n'ekirala nti saagala bantu mmwe abali ebweru abakoze groups mubeere nga mwonoona erinnya ly'ensi yaffe omuntu bw'atuuka e Uganda balina ennyanyiza gye bamwanirizaamu ng'ate olaba ggwe abadde eyo yeefuula nti akuyamba ate abadde akucunya bino si bigambo byange bigambo bya Kadaama agenda kuba nga abyeyogerera ye kennyini akunnyonnyolera wa we bali ye agamba nti tebasasula ssente za karantini abaasasula ne balugwamu baagenda mu hotel naye agamba bw'otuuka e Uganda tewali muntu yenna wadde akambuwalira nti sasula ssente za karantini so naaliyagadde bane tutwale omwoyo tuleme bantu tuleme kubeera nga tuvumaganya ensi yaffe olw'okubeera groups ze twakola ne mubeera nga mucunya abantu ne musiiga enzira embi ensi yaffe ng'ate abantu bwe batuuka mu Uganda tewabeerawo ngeri yonna mbi gye babayisaamu babaaniriza bulungi nnyo andaze wano ebifaananyi by'emmere bye balidde era ojja muwulira awo kandabo bansobola okubeera nga nabo mbiteekako naye agamba miiru zaabadde nnungi nnyo so kankwe Kadaama ono akunyumize nyawo tubadde tusaba otunyumize ku lugendo lwe bwe lwali Yasebo Mr. Kadaama TV kamba nnyonnyole bwonna olugendo ng'erwali olugendo twali tujja twatambula bulungi buli kimu kyali bulungi mpozzi n'ekirala advice gye nandiwadde abaana abakomawo eri abo abakomawo bambi beeyise bulungi beefuge mu nnyonyi effujjo lyali lingi okuleekaana ekyo nakyo kiyinza okugaana flights endala abaana okuddamu funa chance ofuna flights endala olw'ensonga eyo babannyonnyola tugenda kulandinga babannyonnyola bannaye mutuule bayimirira kyokka tugenda kulandinga tulina obeera nga tuli bakkakkamu kati so kyensaba bannaye abakomawo omulundi oguddako babeere bakkakkamu bawulirize essanyu libaawo musobole ossanyuka naye mukakkane muwulirize bye bagamba ki
ebintu nga weebityo. Kati ffe bwe twatuuka ne bamala otukebera buli kimu ku kisaawe, ne batukebera ne bamala ne batuleeta ennamboole. Era kati tuli Namboole tetwasasula, naye abo abagamba nti basasula karantiini abo baba batutte mu bifo byabwe abasasula. Naye naffe abataasasula yeffe abali eno tulya bulungi, batufaako buli kimu, tulinamu wanene abalwadde naye nabo babafaako. Kati ekirala nti waliwo gurupusi, kati nga ffe abavudde Oman waliwo gurupusi abaana ze balina okubeeramu okufolowinga instructions nga bakomawo okumanya ne updates ezibeerawo. Naye mulimu abantu abafosinga abaana okusasula karantiini era abaana bangi basigadde nga balwadde, nolaba abaana nga balwadde naye nga bawaganya kujja olw'ensonga karantiini. Omuntu n'agamba nti woba toyina ssente yogererawo tuwe omuntu agenda osasula karantiini. Tetumanyi gye baba basasudde naye nti ffe bakadde abakozi tuba tumanyi peeni gye tuyitamu. Ekitegeera ate abantu abamu baagala tukolamu ssente. Gwe registeringa omuntu obagambe nti oyina ssente osasulira Uganda kubanga Uganda w'otuuka baaniriza buli omu, bakwaniriza bulungi, twaze mu mirembe, twatuuse bulungi, twatuuse ku airport baadaye nga batulinze. Kuba bakimanyi tetulina ssente naye ate abantu be bakijubisa ne kibeera kirala nnyo ate nga si bwe kiri mu nsi yaffe. So tulekeraawo okujubisa ensi yaffe ogitwala nti mbi nnyo, n'ensi yaffe tugiwaaneko kubanga bw'otawaana nsi yo tewali agenda gikuwaanira. Ekirala kyova olaba nti ekintu ekituutu abaana bangi batulugunyizibwa, abaana bangi bababonyaabonya olw'ensonga gy'ovudde oba nga tosobola kuwaanayo, nga tosobola kuwaana nsi yaabwe, tosobola kurespectinga muntu gw'olese mu nsi yo ate olwo b'onaasangayo. So simanyi nti omuntu osobola okukulembeza eggwanga eritali liryo everyone nti oba toyina ssente za karantiini registeringa we bagamba nti oyina especially Oman kuba tetuyina embassy Oman, abaana be Oman kitegeera. Bw'oba olina ssente oba tolina gwe ojjuza obeera ne confirmation letter ya hotel gye bakuwadde sirika otuuka olinnya ennyonyi ogenda kutuuka Uganda obeere ngo otuuse ewaka bajja kukwaniriza ensi yo n'oba tera togirina bakuyisaawo ku airport kubanga bali tebamanyi ekitegeera. Eyo confirmation bali ababeera abamu Oman abagamba musimanyi baadimiizi bati be babadde babiteekawo buli kaseera karantiini erifuuka oluyimba, karantiini erifuuka oluyimba. So baneetubagamba mugume muregisteringe mudde waka oba olya mwagala kudda waka. Munnaaye mbadde njagala kutegeezaako ku ngeri gye batuyisa wano. Munaye tebatuyisa bubi, tulya bulungi ate nga tetwasasudde karantiini. Tulya bulungi, ku makya batufaako, tetulina buzibu n'akamu, tuli bulungi, embeera nnungi. Nze munaye njagadde okugamba kubanga abaana abamu olumu baweereza bayogera negativities ne baleka positivities. Baleka ebirungi naye ne balaga ebibi byokka, naye munaye batuyisiza bulungi, tusiimye bambi. N'ekirala mbadde nsaba okutegeeza abaana abagamba nti simanyi abafuusinga okusasula karantiini, bambi temusasula. Abayagala okusasula nga bakama bammwe babasasulira, well and good, babasasulire. Naye atalina ssente toyomba, tukola kiro byakwekalakaasa, gwe essaawa etuuka registeringa sirikalinda olabe ebivaayo bivuddeyo bitya. Mukama akuyamba kyasi nefulumamu n'ovaayo ng'erinnyayo lifulumye nga weebaza Mukama. Naye karantiini yo nga yo tetusasula. Karantiini abasasudde nga bayagadde babatutte, bakama baabwe be basasulidde babatutte. Naffe wano abataasobodde naffe weetuli tuli bulungi era ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama.
Ezo ze zimu ssebo taata ku miru ze tubadde tulya. Eyo miru esooka waggulu kyekyeggulu ekyaliibwa wano nga twakatuuka. Waliko enkoko. Twalya bulungi era nga miru eyo bw'eri. Ku makya tulidde omugaati, tulidde eggi, tulidde eryenvu. Ate abadde baagala okugenda okweyongeza abeeyongezza. Abamu amagi balidde 5 nga mukwano gwange wano. Bateese n'otereka ebyokulya bakyabirina. Ekyemisana kyekyo bane tulidde bulungi bambi tusiimye. Kubanga olumu tetusiima ate ne tulemesa abalala bambi baganda baffe abali eyo ate obutajja ne babeera eyo ate ne batabafaako lwa nsonga tetusiima naye bambi tusiimeko. Butuufu batuyisizza bulungi. Batuyisizza bulungi nze sirimba. N'ekirala tebaggyako ssente za COVID mbu kukebera, COVID testing. Buli kimu kyabwere tuli wano, tulinze just results zaffe zikomewo leero batukebedde paka bannatusiibula tudde ewaffe. Buli kimu bakituwadde. Tuli wano tuli bulungi.